musajja twatandise guys sorry munsonyiwe mbane manyete tunatandika naye wabula mwebalo kusubscribinga the Buzz UG wanooka we wali buli kyoyagala kumanya wabula simanyi banaye ebintu bitambula mu ggwanga bingi ba blood bange simanyi obwe byabasiba abatolose mukomera wali eri Moroto mwabiwuliddeko basajja batolose n'emundu naye era eyo story tugenda gikuleetera wano mu butundu tukyakunganya information yaffe buli kimu ojja kuba okifuna wabula te tusasireko ne kiko eyafiiridwa mama we naye ate abayimbe ekyobuswavu tebagenze kumuzikirako kintu kibi nnyo abantu bagala okuwawula mu entertainment bano abantu bebabeera mu video zamwe ba actinga mu video zamwe mwakoze bubi nnyo mulina okwebereramu anyway katandike ne story yatuleeseewo mukimanyi bulungi nti emabega kwawo Eddie Kenzo ka audio kafuluma nga Eddie Kenzo ayogera biwanvu agamba nti Bobi Wine tamubalamu magezi agamba nti akuba masimu ga Bobi Wine tagakwata mu textinga tamuddamu bigambo bingi Eddie Kenzo byayogera era Eddie Kenzo yagamba nti yakubira Bobi Wine nagamba nti blood bwe nabantuse ku kisaawe jango nkime jango none era bwe yatuka ku kisaawe yalaba basegirinya be bamunona era mwawulira segirinya yagamba nti gwe Eddie Kenzo obadoloza principle yagenda okunona era fa bayina okunona ebigambo byali biwanvu okuba nolo abawagizi baabwe babadde beeyawulamu mukimanyi bulungi nti abawagizi ba Eddie Kenzo era be bamu bawagizi ba Bobi Wine era mukimanyi nti Eddie Kenzo ono yatandikira wali mu Firebase yeyamuwa ground wetumulabira kati kuba oluyimba lwelo bayita Wanimba ne Mickey Wine balukolereri yali akyali mu Firebase ne Bobi Wine omusajja yamuyamba kinene so bano abasajja ba Luganda ekyo kiriwo kati naye ekiriwo ekirungi nti olunaku lweggulo Eddie Kenzo yalabikidde mu interview munagamba nti ye ne bamubuza nti oba ali willing okutula ku meeza emu ne Bobi Wine ne banywa ku kacaayi esonga ne bazitambuza bulungi yagambye nti ye talina buzibu yali willing okutula ku meeza emu ne Bobi Wine ne banywa ku kacaayi naye nagamba tamanyi oba Bobi Wine kikyalowooza kuba mukimanyi nti okuba byonna ebyo bwe bihappeninze bwe byatuukawo Bobi Wine teyavaayo n'ayogera kweza ensonga ebintu bibadde bitabuse ne mabega kwa juzi wano Eddie Kenzo bamunominatize mu Afrima Awards naye nga bwe mukimanyi nti omuli gubadde gw'amaanyi nga abantu bagamba nti Eddie Kenzo tetumulonda abamu bagamba nti tumulonde abamu kuba blog abamu ba people power era ensonga zeekusa ku ebyo byazayogera ku Bobi Wine principle waabwe ekyo kiriwo naye ndowooza Bobi Wine ajja kujja batule ku meeza badde mu batambuze obulamu bino bya politics babirekeeyo ba Luganda era Bobi Wine yayimba akayimba ke nti akalulu tekatwawula era saagala akalulu kabaawule oba Eddie Kenzo wa NRM oba Bobi Wine ali ku side eri bamanye nti ba Luganda bino bya politics basoke babiteke wabbali batambuze ekintu kyabwe kigende mu maaso kuba twagala ne entertainment industry egende mu maaso kyekyo kitambula kuba tukyakola follow up tukyagenda mu maaso nga bwe nogambye nti amawulire mangi kyolina okola subscribing wano ku the Buzz UG abayayi bagezako kutukopa naye kino ekintu twakikyusizaamu era style eri babadde bagezako kutukopa engeri gye tukikolamu ne tugamba nti no era ekintu tulina okukikyusaamu era fa bali ku top kana kazanyo fa abakasokamu fa bagezi kyekyo naye nga weebale nnyo